Katika Mukuba Mwami Kawola Chokoje Amateeka wali omwami alina omukono abamu kuliko abapoliisi ojja kukwatibwawo wennyini tukuume emirembe. Abasecurity oteekerewo minisita gye nga waliwo security. Abasecurity kijja kuba kibi nnyo ng'ate mmwe mwegesemu. Abasecurity kijja kuba kibi nga mmwe mwegesemu bantu. Tutandikewo teekawo security sinagiraba. Ekyaddondo mwewandiise mangu mangu. Oweekitiibwa atuuse obululu bumwaniriza yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabanda naffe tukikuumenga nnyo olwa Buganda yaffe. Emizannyo n'atuwa minisita waffe omulungi n'asobola okukola enteekateeka ey'ebyemizannyo. Zizaako okwebaza abaana bano abavubuka mukama wange abasobodde okwewaayo okulaba nga beetabye mu muzannyo guno ogw'eggaali. Mwebale kwewaayo. Mukadde wange minisita, amasaza okusinziira ku bye twakafuna, amasaza geetabyemu bulungi. Batono nnyo agatannaba kutuuka naye nga tubatusuubiza nti bali mu kkubo bajja. Naye ku kifaananyi kye tufuna amasaza gajjumbidde enteekateeka eno. Omuzannyo gw'eggaali guno gutandise lwaleero bwe zigguddwawo e Bulemeezi. Naye nga tukyatambula abalyannaka mulina enkizo y'amaanyi. Tugenda kuddamu emizannyo guno. Leero tetugenda kulonda asinze mu Buganda. Empaka zino za Buganda si za Bulemeezi, za Buganda yonna, naye ziguddwawo Bulemeezi. Nga 7 ogw'omusanvu abanaabeera wano ate tugenda mu ssaza lya Ssaabasajja Ssingo era babbinkane. Bwe banaavaawo omugw'omwenda ate bagende Ssese. Mbasaba tuwerekere abaana baffe ng'amasaza amalala bwe gasobodde okujja wano e Bulemeezi, naffe tuwerekere abaana abalyannaka bano abanaba bayiseemu wajje banaaba bakoze eki bagenze tubawagire. Mukadde wange minisita, ebigambo byandibadde bingi naye olw'obudde nsaba ojje osimbule empaka z'eggaali zino e Bulemeezi. Ssaabasajja Kabaka wange, nsanyuse okulaba abaana bano mu Buganda abagenda
okutandika okubbinkana mu nsonga eno ey'eggaali. Ensonga eno nkulu kubanga ffenna tulina ebitone ebyenjawulo. Ssaabasajja Kabaka agamba nti buli muntu yenna ali mu Buganda alina okuweebwa omukisa avuganye mu ekyo ky'amanyi obulungi. Kati olwaleero bannange bano bavubuka bannange abavuga eggaali, eggaali muzannyo gwa nsi yonna. Nti singa Baganda baffe bano abeetabye mu ggaali tubawa obuwagizi obumala, Mukama ayinza otusaasira ne tufunamu omuvuzi Nakinku nadda mu ssaza n'akola ssente n'ayamba abeewuwe babeera nabo n'ayamba na buli omu. Kati obuvunaanyizibwa bwaffe ffe kwe kuvaayo tuwagire mu buli ngeri yonna gye tusobola. Era olwaleero bwe tunaabanga tumaliriza empaka zino, asinze okwetegeka obulungi Mukama n'amusaasira, mwagaliza buwanguzi. Essaza nzirabye, amasaza ngalabye, kangaawo mumyuka okoze bulungi nnyo. Era nga bw'obategeezezza guno si gwe mulundi ogusembyeyo. Bwe tuva wano tujja genda Ssingo, bwe tunaava Ssingo tugende e Ssese, bwe tunaava e Ssese tugende e Buddu, n'oluvannyuma tumalire e Kyaddondo. N'olwekyo tugenda mu maaso bwe tuti. Nsaba buli ssaza lijje liwagira abaana baabwe. Njagala okwebaza bakooki. Manyi okuvuga eggaali kulina bakooki baakwo, si bwe kiri? Kuliko ne ttiimu etambulira ku bazannyi ennyingi ennyo. Olwaleero Mukama kaatusaasire tuvuge bulungi. Ssaabasajja Kabaka alinze mutegeeze ani awangudde Bulemeezi. N'olwekyo mwenna abali wano, buli muntu alina omukisa okuwangula. Tugenda kuvuganyiza mu ggaali zino ze tuyita eza chenja, tufunemu omuwanguzi omulenzi n'omuwala. Ne tetwerabidde eggaali zaffe nazo tufunemu omuwanguzi omulenzi neki n'omuwala. Awo tugende mu maaso nga tuwangulira mu masaza ag'enjawulo. Obudde ndaba butambudde. Nsaba mukkirize nsimbule abasajja bano